Tubalamusizzaako abalabi baffe aba MRI TV gano ge mawulire agapokopoko news okugabasomera nze Nakibuka Gladys. Abalimi b'e Kakiri basaale mu kulima ennyaanya. Liirira essomero erirunda obumyu. Yiga okulunda enkoko ez'amagi nga tosaasaanyizza nsimbi. Yiino ennunda y'enkoko ez'ennyama eri ku mulembe. Leero tuze n'amawulire ag'ebyobulunzi. Abatuuze abawangalira ku kyalo Kamuli ekisangibwa mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso basaale nnyo mu kulima ebimera obivaamu ssente nga ennyaanya. Batunnyonnyodde ebirungi bye bafunye ssaako n'okusoomoozebwa kwe basize basanga mu kulima ennyaanya. Omusasi waffe Nasuna Angela katwa ebiri oluuyi olwo. N'obulunzi gy'emirimu egisinga okubeezaawo abatuuze abawangalira ku kyalo ky'e Kamuli ekisangibwa mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso. Bano basinga kwettanira nnyo okulima nnyaanya nga bawa ensonga nti ze zisinga okuvaamu akasente okusinga ebimera ebirala byonna. Olwaleero tukyaliddeko abalimi b'ennyaanya mu kitundu kino naddala abo abamanyikiddwa mu kuzirima era nga be baziruddemu, nga bo buli sizoni bamanyikiddwa mu kuba n'ennyaanya, abasuubuzi, ab'emidaala n'abantu abalala bonna babasuubulako kubanga bamanyikiddwa mu kuba nazo. Bano okuli omwami Jovan Kanoti, Musisi Gideon n'abalala batunnyonnyodde emigaso egiri mu kulima ennyaanya n'ebirungi bye bafunyemu bukya batandika kuzirima. Kugeza basobodde okuweerera abaana baabwe n'okubeezaawo famire zaabwe nga bakozesa omusimbi gwe beenogera mu nnyaanya zino. Wabula tebakomye okwo, bannyonnyodde n'okusoomoozebwa kungi kwe basanga mu kulima ennyaanya, oboolyawo kwe bandirabudde omuntu yenna eyandyagadde okwenyigira mu mulimu guno. Okugeza nga eddagala erifuuyira ennyaanya okuba nga lya bbeeyi, ate n'eddagala lino oluusi liba ffu eryonoona obwonoonyi ennyaanya ne lizikaza. Embeera y'obudde omusana omungi ennyo gwonoona ennyaanya. Ne bannyonnyola nti sizoni eno ennyaanya ziyinza okulama, sizoni ejja ne zitalama. Ekyo nno bo bagambye tekibamalaamu maanyi kubanga baakimanyiira era tekibaleetera kuva ku mulimu gwabwe. Bano katubakuwe nga bakunnyonnyola ebisingawo. Kati mu kulimamu ennyaanya zino ekirungi ekirimu kufunamu ssente, ate n'ekisooka ofunamu ko ka school fees k'abaana, n'ekisooka nakyo ennyaanya ng'eno erimu naye obuzibu kubanga gyetaaga ssente. Bw'oba tolina ssente tosobola kulima nnyaanya. Ennyaanya ate nabwo n'obugumiikiriza. Bw'oba tolina bugumiikiriza n'ennyaanya terimika. Bwe buzibu obuli mu nnyaanya. Tufunamu ka school fees, tufunamu akasente k'okubeezaawo famire, okusanga nga tiweetaaga tubulwamu akasente akakubeezaamu n'obeera nga togenda mu bintu by'abalala. Naye ate ebizibu ebirimu okusanga nga oluusi olimya ennyaanya tolina ssente zigula ddagala okugiteeka ku mutindo gwe wandibadde ng'ogyetaagako. Nsigadde nze Nasuna Angela okutuusaako eggulire lino ku lwa MRI TV. Essomero lya Bright Future Primary School erisangibwa ku kyalo Kamuli ekisangibwa mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso, abayizi tebakoma kusoma bya mu kibiina byokka wabula bayigirizibwa ebyobulimi n'obulunzi era nga ebimu ku ebyo kwe kulunda obumyu. Omusasi waffe Nasuna Angela asisinkanye omusomesa wa science ku ssomero lino n'amubuuza lwaki baasalawo okulunda obumyu era amuwadde ensonga. Katumuwulirizeeko ku luuyi olwo. Ku ssomero lya Bright Future Primary School erisangibwa ku kyalo Kamuli mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso, abayizi tebakoma mu kusoma bya mu kibiina byokka wabula bettanira ebyobulimi n'obulunzi ku ssomero lino. Essomero lino lirina ennimiro mwe balima buli kika kya mmere ssaako n'ekifo we balundira era ng'abayizi basindikibwa mu nnimiro olunaku olwokutaano ne balima ssaako n'okulabirira ebisolo n'ebinyonyi. Olunaku lwaleero osobodde okusisinkana omusomesa wa science ku ssomero lino, omwami Simon, okumubuuza lwaki mu bye baasalawo okulunda n'obumyu baabuteekamu, era omwami ono asoose okunnyonnyola ebikwata ku bumyu, endabirira yaabwo, endiisa yaabwo, enkuuma yaabwo embwa zireme okububba,
Oluvannyuma nampa ensonga lwaki basalawo okulunda obumyu. Ebisingawo kabitunnyonnyole. Buno obumyu tubulundira wano ku Bright Future bwa ssomero. Faamu ya ssomero tubugasa abaana. Twatandika n'obumyu buna. Obukazi bubiri, obusajja bubiri. Nga bwabika bya njawulo. Ne kati bugenze bwala kubanga buzaala nnyo. Buli luvannyuma lwa mwezi kati okuzaala. Kati bwe kazaala omwezi guno tuyisaawo nga wiiki emu ne tukawa ennume. Ne kati buno bw'osanzeewokko si we bwokka kubanga lugambye nti bwe abaana abasomi gye twakolera bwe twakolera faamu eno. Kati buli bwe kazaala buli mwana tumuwa obumyu bubiri n'atwala waka asobole naye okwekulaakulanya. Naye nga kati ng'ewano essomero bwe butuyamba okusomesa ku baana mu kiraasi kubanga tubusomesa mu primary 4. Kati n'abaana abalala basigala bajjukanyamukko ebikwata ku bumyu buno. Buli omuddo ogwa bulijjo nga kati amalagala, bulya kisanga, sere. Naye omuddo guno tusooka gwanika tetubuwanga mubisi kubanga buwa omubisi gubulwaza. Oluusi oba n'okuvaamu embuto. Omusulo olaba tukozesa omusulo guno mu nnimiro okulima enva endiirwa nga sukuma wiki, doodo. Tugutereka n'ogumu gugwa mu bidomola tugutereka ne tugutwala mu nnimiro ne gukola ku bintu ebyo. Wakati mu nnimiro zaffe tetukozesa ddagala chemicals, tukozesa lino eddagala ery'obutonde okuteeka ku birime byaffe bisobole okula obulungi. Abaana baffe bali enva ennungi ezitaliimu ddagala ery'amakolero. Obumyu buno butugasa nti ng'essomero bwe batutunze tusigala tetuyamba abaana abo abateesobola. Waliwo abaana be tulina tebalina bitabo, tebalina peeni, tebalina kyeva era nabo tubawa ne batwala waka basobole okubeera nti waka waaba alonze asobola okufuna ekitabo, asobola okufuna peeni. Kati oyo atanabafuna ye tusigala nti essomero lisobola okutunda ne liyambako ku baana asobola okubeera nga ligenda mu maaso. Tebutera kulwala nnyo wobanga ofuddeyo nnyo okuba omuyonjo mu bwo. Tebutera kulwala kubanga butera okulwala endwadde nga musujja ogwo, coccidiosis, pneumonia. Naye bw'obanga obujjanjabye nnyo obulwadde obwo tetuleetera nnyo kubulaba. Okugyako ekimu era n'ebigenge naye ekibireeta nti lwakuba nti waba wacaafu. So tunyirizaawo tuleeta detergents nga Magic Omo, Jik ne tukuuta ebintu mwe buliira wano wansi ne tumaintaininga obuyonjo. Naye obumyu tebulina buzibu nnyo nti ate tukozesa buno obuyumba okwewala ebintu ebinaabubba ate n'empewo okusobola okubeera nti eyita mu butuli buno bwagala nnyo empewo n'ekitangaala. Sigadde nze Nasuna Angela akutuusizzaako eggulire lino ku lwa MRI TV. Mutesa the First Royal University informs all students, parents and guardians that registration of students for a new academic year is ongoing at her headquarters in Chirumba, Masaka and Kakeka Mengo campus. The university has got progress at both diploma and degree levels in the field of ICT, business, education, social culture and development studies, mass communication, civil and electrical engineering. All programs at Mutesa the First Royal University are accredited by the National Council for Higher Education and taught by highly qualified academic staff at affordable fees. Therefore, students who completed Senior 6 are requested to come at our campuses at Chirumba, Masaka or Kakeka Mengo to apply. Remember to come with the following: birth certificate, O and A-level certificate, a registration fee of 42,500, 2 passport photos plus IDs of the previous school. For more information, contact us on the numbers below. Oza Creira mu kuzirunda kulimu ebirungo bingi era nga singa omuntu aba yeewaddeyo n'azirabirira bulungi okugeza nga okuzigemeseza mu budde obutuufu okuzirisa asobola ddala okuzifunamu nga bw'aba yeetaaze. Olwaleero tukuleetedde omwami asinze okuganyulwa mu kulunda enkoko zino. Musasi waffe Phoebe Kirabo atuwa ebisingawo.
Olwaleero mu mawulire gaffe ag'obusuubuzi n'obulunzi nkuleetedde ebikwatagana ku kulunda enkoko eza Croiler oba ziyite ez'amagi era nga tuli ku ffaamu emu mu Wakiso gye tusanze omwami Kato Ahmed atunnyonnyodde nti enkoko zino nnyangu nnyo okulabirira bw'oba weeteeseteese bulungi n'otatuula kulera ngalo. Amannya gange nze Kato Ahmed era nga mpangalira ku ffaamu yange. Natandika ekintu kino n'obwagazi bungi era nina awantu we nasooka okukiraba n'enkyegomba nnyo kwe kusalawo nange okukitandika okutwaliza wamu ekintu kino ekyokulunda Croilers nkifunyeemu nnyo. Era enkoko ya Croiler eno tetwala bbanga ddene nnyo naye nga kale eyanguwa okukula ate ogifunamu nnyo okusinga enkoko endala zonna zonna. Agamba nti mu kuzirabirira baziriisa emmere eya pellet mu ssabbiiti 2 oba 3 ezisooka. Kino ne kireetera enkoko zino okweyagalira ddala wabula agamba nti enkoko zino bazisoosa mu brooder nga zimaze baziteeka mu kiyumba mwe bayiwa obukuta obw'embaawo nga buwerera ddala bulungi enkoko zino zireme kubeera mu kifo. Nga bwa lunaku lumu osooka n'okola gundi we zigenda okubeera arrangement yawo wansi n'oziteeramu amataala kati n'oteekamu amasigiri n'oteekamu amazzi naye mubeeramu eddagala nga gulukosi vitamini bwe bati okusobola okufuna amaanyi n'olunaku olwokubiri bw'otyo okutuuka lweza wiiki n'obugema gundi esooka naye obubeera bwakatuuka osobola obugema Newcastle nga bwakatuuka bwe butyo okusobola obutakwatibwa bulwadde bulala bwonna bwonna. Omwami ono Ahmed annyonnyodde nti enkoko ya Croiler y'emu ku nkoko esinga ebbeeyi oba ey'omuwendo ekyasa kino anti erimu ebinnyonnyovu bingi ate ng'erimu amagoba 2 omulundi gumu. Agamba nti amagi ga Croiler ga bbeeyi ddala era nga tray eri mu nsalosalo y'ennusu 1 ku 3 ate nga n'enkoko yennyini erimu 2.5 ku mitwalo 27. Ebeera nnene nnyo wakati wa kilo 3 n'ennya era nga amagi agavaamu gabeera ga bbeeyi nnyo tegali nga ga nkoko ndala zonna zonna gaba ga bbeeyi nnyo wakati wa etulegula wakati w'emitwalo 12 okusinga etule endala zonna zonna. Ate obeera ozireese olina okuzikuuma obulungi mu brooder etwala wakati wa wiikisi 4 okuziggyako amataala ne wiikisi 5 obeera oyagadde. Zo ne obeera oziwadde emmere endala yonna yonna zo tezirina buzibu sikugamba mbuno ate zinaasala weiti zo kasita ozibeereza ku mmere eyo yonna zisobola okukula ezibiika ate. Primary UTV nze Phoebe Chirap. Tuteekakooge mu disitulikiti y'e Wakiso gye tusanze omwami Collins Wamala atunnyonnyodde omugaso gw'enkoko z'ennyama n'ensonga lwaki abantu bangi bazettanidde ensangi zino. Musasi Phoebe Kirabo yalina ebisingawo. Olwaleero nkuleetedde enkoko ez'ennyama oba ziyite broilers. Zino ziba mu wiikisi 6 zokka ekizifuula eky'omuwendo era ekya zzaabu. Wadde nga zikula mangu ziriko ebisoomozebwa bingi okugeza akatale anti omuntu bw'oba tomanyi sizoni bw'etambula n'okumanya ebbanga omulunzi lyalundiramu kasitoma akigwawo enkoko ebiseera ebisinga eyapulaninga okulunda wiikisi 4 amaliriza alunze wiikisi 6 olw'okubanga talinaayo katale. Omwami ono Wamala ayongedde n'akkaatiriza omulunzi wa broiler ekigendererwa kye kibeera kya kufunamu ssente ez'amangu. Amannya
amannya agange Wamala Collins nga ndi mulunzi wa broilers era nga nsangibwa Kamuli mu Wakiso district. Broilers zino omuntu yenna alundanga ekigendererwa kyo kya kufunamu ssente ez'amangu oba ng'olina ebibalo eby'amangu osobola okuventuringa mu broilers zino. Nti ekirungi kyazo okutandikira ku mwezi gumu tuba tusobola okutandika okufulumya naye nga kiba beta bw'obanga oyagala akasente akalungi tutandika okufulumya ku wiikisi 5 wiikisi 6 mpaka ku wiikisi 7. Ye broiler ennungi evaamu ssente era nga broiler ku wiikisi 5 eba etundibwa wakati w'1,800 ku 2,000. Ate nga bw'obanga oli wa mwezi ng'ogirabiridde bulungi eba esobola okuwa 1,500 ku 1,600. So broilers zino ziba ne keya ey'enjawulo ezitali ku nkoko ndala nti yo buli lw'otagiwa keya oba buli lw'otagifaako omaliriza nga togifunyeemu kuba they are very stress eziyisa bubi nnyo. They are very active to stress nti buli lwoba nga togifuddeeko ekiyumba tokirongoosezza toziwadde emmere mu budde toziwadde mazzi tozivacinatinze according to the right schedule supplier wo gyakuwadde omaliriza nga broiler ekusaze kuba bwe tuba tubuleeta nga bwa lunaku lumu baba ne schedule gye batuwa waliwo abagamba nti oluvannyuma lw'ennaku 5 ojja kugema oluvannyuma lwa wiiki emu ojja kugema. So the vaccination is between 5 to 7 days. So bwe tubuleeta nga bwa lunaku lumu obukoko obwo tubusa mu brooder. Mu brooder omwo bwe tuba twakabutuusa busangamu amazzi ge tutaddemu glucose ne vitamin oba osobola okufuna lumu ekirungo ekigatte wamu kye bayita glucovit n'obanga obukoko buno obuwa ekibuyamba okubujjako stress gye butambudde nabwo nga bujja nga babutransporting obuleeta ku farm then n'okubuwa amaanyi mubamu obutuuka nga buli wiiki nga bwetaaga okulabika nti obufaako mu ngeri ey'enjawulo. So glucovit yabuyambako okufuna amaanyi okufuna appetite okusobola okulya era tubuwera oluvannyuma lw'essaawa 2 buba bunywa amazzi gokka awo ne tulyoka tussaamu emmere nga tumaze okakasa nti buli kamu kanywedde amazzi mu bulungi mu butuufu bwago. Then n'olunaku olwokubiri osobola okubuwa glucovit. Ku lunaku olwokusatu tubuwa kickstart. Then ku lunaku olwokuna ne tubuwa antibiotic paka ku lunaku olwokutaano. Ku lunaku olw'omukaaga n'olw'omusanvu tubuwa plain water kubanga bubeera bugenda ku vaccination esooka. Vaccination esooka ebeera ya Newcastle. Then after Newcastle tuddayo ku nnaku 14 y'ewiiki ey'okubiri ne tugema Gomboro 1. Then ku nnaku 21 wiiki ey'okusatu ne tugema Gomboro 2. Ku lunaku olw'28 that is week 4 ne tugema Newcastle omulundi ogwokubiri. Kitegeeza vaccination ezo ziba ziweddeyo era weeks 4 ziba ziweze gwe mwezi awo abangu abali ku ssente ey'amangu baba batandika okufulumya. Agamba nti ye ne mukwano gwe bwe batta ekirowoozo kino balina endowooza nnene okwongerako ekiyumba kino bave mu kikoko 10 beeyongerereko ddala. Ekirowoozo nno kino kijja eri omuvubuka atulaba wano ku MRU TV okubabbirako nammwe mwetandikirewo ekisinga. Phoebe Kirabo ku MRU TV. Webale nnyo omulabi waffe wa MRU TV naye nga tetwerabidde ku luuyi olw'omuliraano gwaffe bannaffe Abannakenya baviiriddwako munnabyabufuzi munnakinku abadde alabibwako ensi ez'enjawulo wano mu East Africa nga Raila Amolo Odinga. Bwe tutyo tuli mu kunyolwa wamu nabo kubanga nabo mikwano gyaffe. Webale kulaba mawulire okugakusomerwa nze Nakyuka Gladys.